Mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo abalungi abaagalwa gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisa, agumye emitima abako ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Omumbejja Aisha Nassolo ge gange butereevu mba ntuuse okubeera ng'ate nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kati naga mawuya gagenda maaso mbankuba kyeyo kyankusaba kiri kimu mukwano gwange subscribe nga teekako akadde tugende maaso n'okubeera nga ate tumanya ebigenda maaso mu ggwanga naye nga nyongera obbakuutira bannange tubeerere ddala beegendereza ku bulamu bwaffe, tubeerere ddala beegendereza mikwano gyaffe olw'ensonga nti poliisi y'ebidduka bwetyo yafulumizza ripooti ng'eraga nti mu nnaku 28 ze tukubye emabega bannayuganda 257 be bafiiridde mu bubenje. So bannange omuwendo ogwo mungi nnyo okusinziira ku nnaku ezo 28. So bannange tubeere beegendereza olinnya emmotoka y'omuntu oba bodaboda y'omuntu ng'olaba muneeye ye tafaayo amala gavuga just because ayagala kutuusa gy'olaga omuwe ssente munnange gibuukeko ku lw'obulamu bwo osobola okukola ki osobola okubeera ng'ate otaasa obulamu bwo kubanga si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga tusaba emyoyo gy'abo munnange abagenzi Katonda giwumuze emirembe agiramuze ekisa gumye emitima abaka ab'enganda ssaaka ate n'ab'emikwano so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali munnange waliwo omwana wa Kadaama bw'atyo eyaweereddwa bambi obutwa era bambi n'afiirawo akatambikeeko ngenda kuba nga kulekerako mu maaso kawo yongere okubeera ng'ate bambi okekanya naye nga abantu mukomye ettima omuntu w'oba tomwagala omuntu oba omuwala n'empalana munnange gikole ku ye wabula ate toyingizaamu banganda bakona ba mikwano ebintu ebyo tebiba birungi n'akamu kati omwana ono omuto bw'ati ekyamuweesezza obutwa mu butuufu okitunuulira ne kikubula naye nga abantu bo emitima weegityo naye nga tusaba omwoyo gw'omugenzi bambi Katonda guwumuze emirembe omwana yafudde muto nnyo nga bujja omwana oyo oba oliawo yandifuuse ekyomugaso mu ggwanga naye era ffe tukkiriza nti Katonda kyaba yasalawo era butereevu kye kiba kijja okubeera so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali munnange bw'atyo Kadaama avuddeyo ng'emiranga atemera ddala mizibu egy'okubeera nga munnange yafuna bw'atyo awo omuvubuka online n'amuweereza obukadde 7 bino ebya boyfriend girlfriend simanga ogenda kudda nkuwase munnange omuvubuka n'abula ne ssente yeefulaawo nti akoze bizinesi nga olaba ekifaananyi ekyo mu bizinesi ya bizigo naye nga bizinesi oba yali yiye oba yali teriiyo oba yagikola nga yagibba bizinesi ya munne ekituufu kiri nti teri amanyi wabula katambi ngenda kuba nkakulekerako mu maaso kaawo owuliriza omuwala bambi ng'anyumya emboozi byatandika bitya yabaffe byaggwereddewa naye nga yagamba nti ye oyo yenna amanyi omuvubuka oyo ali mu kifaananyi ekyo gw'olengera essaawa eno ku screen yo oyo ali munnange mu dduuka eryefaananyirizaako ery'ebizigo oba kale ery'ebizigo munnange w'omulaba tokuba ku mutwe wabula ggwe funa ab'obuyinza basobole okubeera nga basitukiramu ate bakwate omusajja oyo ajje atebye munnange gye yateeka ssente za munne naye nga nze nyongera okusaba banku bakyeyo mwenna gye muli sina Bakadaama bokka kuba tukitwala nti Bakadaama be bano abakola mu mayumba g'Abawarabu naye ate nze nga nkitwala nti Kadaama ye muntu ali mu ggwanga eritayirye nze bwe ntyo anyway wenkitwala era nze buli omu omuyita Kadaama as long as ali ku kyeyo naye nga abantu abasinga bakitwala nti be bano abaana abakola mu mayumba g'Abawarabu ate nga munaye be basinga okubeera nga bagwa mu zino shits ez'okubeera nga bakola ki bakwata obusente bwabwe obutonotono bwe bakolawo we batyo ne babuweereza bano be bayita abasajja oba baba babasuubizza ki kwe nga abalinawo ebintu ntu ebiri fanefane bye babasuubiza ngenda kuwasa ngenda kukola atya ngenda kukola ntya munange omwana n'akola akasente ke kaafuna mu bugubi obw'ekitalo mu bulumi obw'ekitalo n'akaweereza omusajja kyokka ate wayitawo ebbanga ttono nnyo ng'avaayo ng'akaba bannaye tuyigire ku nsobi z'abannaffe nze nkikiriza nti abo bonna betuwulira bakaaba nti bababidde ssente babeerako ne bannaabwe era be baali bawuliddeko nga nabo bakaaba olw'ensonga yeemu bannange tuyigire ku bannaffe omuntu gw'otamanyi tomwesigisa ssente zo abantu mulina abazadde mulina baganda bammwe ate nabo oba tobeesiga ng'olabira ddala tobeesiga bulungi munnange tobawa ssente zo tereka ssente zo ddayo kola ky'oyagala otherwise tukoye okuwulira bambi abaana nga balaajana ati siko katuwulire banene abaagenda nga babonabona nga bakaaba tunonye engeri ate gye tukola ki gye tubayambamu wabula ate si mmwe nti ate munnange ate omusajja yabbye ssente zange ate omusajja yakoze atya bannange
tuyigire ku nsobi z'abannaffe tumanye ki ekituufu kye tulina okukola ki kye tulina okubeera nga tetukola. Otherwise gwe naamanya omusajja oyo bambi etokuba ku mutwe wabula manya ki ekyokukola. Temya kuba obuyinza bamukwate kuba ekituufu mubbi mufere okusinziira katambi kogenda ate okubeera ng'owulira mu maaso kaawo. N'oluvannyuma amawulire gegenda okubeera nga nsembyayo eganene ekituufu kiri nti tetugeekakasa wabula waliwo abaana bawala abavuddeyo bwe batyo ne batuwa olugambo nga batutegeeza mbu Muna ne Derrick bwetwogerera it ended in tears nti munnange Muna baamusuddewo okusinziira ku lugambo ate olugenda mu maaso n'okubeera nga ate lutambula. Jjukira nti nze wano kuleetera amawulire ago agakakasiddwa saaka ate naago agatannakakasibwa kubanga nze ndi okubeera nga ate nkuleetera olugambo lwonna olugenda mu maaso n'okubeera nga ate lutambula. So okusinziira ku lugambo olutambula kigambibwa mbu Muna ne Derrick munnaye nti ebyabwe byaweddewo. However amazima gonna aganaaba gazuuliddwa butereevu nja kuba ate nga kuleetera wano naye nga ffennawo byebyo ate ebigenda mu maaso n'okubeera nga ate bisatulatinga era obutambi ngenda kuba butereevu bukulekerawo mu maaso kaawo. Kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde like nga video eno oba tonnaba naye ng'ekisinga obukulu toseetuka. Goodbye for now. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange abalungi, neebaza buli kinnoomu teyafuddeyo n'ansaasira naye nga mazima ddala omuntu kiva ku ky'okutta omwana wa munno olw'empalana, olw'effutwa, olw'obukyayi, olw'omutima omubi n'osalawo owa omwana wa munno obutwa ku myaka egyo emito mazima ddala. Mutomanya bulumi oba olesse ku mitima gy'abafamire, ku mitima gy'ab'eŋŋanda, naye bantu mmwe nga tali basonyiwa, wallahi billahi tallahi siri basonyiwa. N'osalawo ojja omwana wa munno mu bulamu buno obw'ensi olw'okuba nga toyagala maama we, olw'okuba nga toyagala taata we. Abantu mmwe muli babi nnyo, muli babi nnyo. Mati, asinya kyasiro, muli bulungi, obulamu bugamba ki? Mati nkusaba, ndi wano amaziga gaapitamu. Oyo omulenzi gw'olaba, kale kangambe oba abadde boyfriend wange twesanga wano ku Facebook. Mwaka oguwedde gwali mwezi nga gwa 8 tutandika okwogera. Abadde muntu mulamu ng'andaga okakamu ng'andaga nti talina buzibu. Nange gwe nava kubanga ndi wano ku kyeyo. Nange gwe nava ne nkwata ssente zange nemwesiga kubanga yandagako ebintu ebimu byakola. Yaŋŋamba obudde bwe twekwanira yali akola mu kampuni bagiyita Ako eri eyo Entebbe ng'avuga abaana ba tourism. Yali avuga obudde obwo yali atadde application mu URA n'afuna omulimu mu URA eri n'avaayo. Gwali mwezi nga gwakuna omwo eri n'avaayo n'afuna omulimu mu URA era bwe yafuna omulimu n'atandika okola. Tubadde twogera bulungi nga tetulina buzibu. Nange neemwesiga kubanga nali mu process nga mpulira nkooye ekyeyo buli kasente kenkwata nga kayitamu buyisi ewaka ng'olina ebizibu kino nakino. Neŋŋamba engeri gyenfunye omuntu ate nga ndaga muntu mulamu kankwate sente mwesige ankolere ka bizinesi y'ebirooto byange nve ku kyeyo nange ntandika obulamu obupya nga nina ka bizinesi. Nenkwata esente nasooka omuweereza zaali miliyoni 2 ninsyako nemuweereza endala miliyoni zinga 2 still nemwongera endala 2 nagundi naŋŋamba nti apangisizza ruumu mu seeta kubanga we yatandika okukola mu URA yaŋŋamba nti akola ku ofiisi z'esseeta mukono. Naŋŋamba nti era wanfunidde ruumu nti ruumu ya mitwalo 4 mu kwezi. Naŋŋamba nsasudde myezi 4 kati mu mwezi oguwedde ogw'omwenda bizinesi n'agitandikako. Naye bukyanga bwe yatandika bizinesi we namubuuza ebifaananyi yansindikirako kino ekifaananyi n'ebirala
kubanga bizinesi yali yateekamu omukozi nga ye agendayo just okubala ebintu. Kati wenamubuuza emabega awo natandika omubuuza ne mugamba naye bizinesi yesu wagitandika naye okimanyi tondagangako nti oba bizinesi ye ekola bweti ne bweti just okoma kuŋŋamba ebigambo. Ne mugamba ye temuwandiika bye mukola oba. Kati wenamugamba ebyo n'atabukamu awo n'aŋŋamba nti naye lwaki tonneesiga biki ebyo n'ayogera awo ebigambo bingi. Nange ne mugamba njagala kumanya kubanga ekirooto kyange kyali kyakola bizinesi, njagala kumanya oba nkola emyezi meeka nyongeremu oba kiki kigenda mu maaso. N'aŋŋamba kale tofaayo ngenda kukusindikira. Okuva ku olwo n'ava online, kati eweze wiiki emu taddanga online, tandagangako nti biibino nti oba bino, yakoma okumpeereza ebifaananyi era ngenda wano obikuteerako. Kati esaawa zino amasimu ge gonna nkuba tegaliiko. So mbadde nsaba Maati nyamba omupositingira ekifaananyi kino wabaayo omuntu yenna amumanyi at least nfune wentandikira omunoonya kubanga sirina amazima wentandikira omunoonya. Nkimanyi abantu bagenda kunseka obusiru, bagenda kunjogerako naye sikyalina kyakola, sikyalina kyakosa. Nyamba at least okweka identity yange bavumenga naye tebamanyi gwe bavuma. Ngenda abeerayo mu comment section, ngenda abeerayo naye nyamba okupostinga oyo omulenzi. Wabaayo omuntu yenna amumanyi oba amanyi wa gy'akolera oba amanyi enamba ze at least bazikuteere mu inbox yo nsobole okufuna wentandikira omunoonya. Byebyo ebifaananyi bye yansindikirako nti yeeyo bizinesi gy'atandise mu ssente ze namuwa. Byebyo nyamba Maati at least wemba nsobola okumufuna. Ayinza okubaayo omuntu omu ng'amanyi kubanga Facebook account ye yagijjayo. Sirina we nsobola okumujja. Nalina enamba ya maama we naye esimu yange yabulira mu simu. Kati mbadde sinnaba musaba enamba okuddamu okunsindikira enamba kubanga n'enamba ey'omukozi eyali akolamu nali njirina. Ng'omukozi naye nali sinnaba kwogerako naye just nali njirina. Yampeezaako enamba emu n'aŋŋamba nti omukozi akolamu. Kati mbadde sinnaba kwogerako naye. Mwakitegedde nti Muna baamusuulawo. Abannaye gano gaavudde ku soosi from London. Wanji soko olutumwe Wanji Muna n'akaaba amaziga nga tuli eno tulobedde mu Nakanga Muna wayinge tuli ku kyovu kya bbiya alera azina amazina agatajja ali mu kijaketi oba kya teiba ebiri sute masuulita nga Muna ali eri akaaba amaziga. Deriki yamulekawo dda yasigaza mmukozesa mu vidiyo lw'ayagala. Mbambi enseena abasajja temugenda alaba ggulumbwa mmwe. Anti yatugamba gwe wooma buwoomi osiriko balina omwana w'abendi gwe yawoomedde n'amutwala mu keeruutu. Nkugambye omwana yamuwoomera naye akulaga yamulekawo. Nadda we yatuuka eyo kyaka nola gwe yawoomera n'amugamba waayita owoomera Muna ye kasoko gye nkutwalemu ekiyungu. Kyaka yakyalina gy'amaliriza ekyeyo ky'obufumbo ajja ku naye wallahi Deriki tujja mukolimira tajja kuviiramu awo tujja kukolimira olimba ssebo. Tojja kumala galekawo Muna waffe engeri etyo. Tuli ku Nakanga tulobedde ku Nakanga eno mukazi waffe Muna agenda kweddalu. Ow'eranda ni akaaba ategedde nga alina atunyaanyaza eno takyafaana bulungi. Tuli ena nti tulobedde ku Nakanga. Muna akaaba amaziga kutegeeza ebintu si birungi kumbi. Bannaye Nakanga kwote tujja kusonyiwa otulobesezza nnyo. Sayini ndala wano ndala wano banne nasese okumanya agudde eddalu byakola by'obiraba. Muna waffe yatulamusangundi gawaago ne walayi Deriki tetujja kusonyiwa. beeta wafadde lana ne Muna musiro ngeri gyaga Deriki yabadde amufunamuko ku lubuto n'amufunamu ekyapa. Anti abadde atandise opulaninga guno omwaka ogujja bwe abadde aseetingira Big Voice owulira abadde yeetegeka.
kansaleko ono yeesulamu akazoole nti amukyawa ku ddiru ki tulina okufuna emmindi kuzaala omwana anaabafunisa empapula balalu kati Derrick ayagala kuva eno agende eri mu Amerika ayagala kulekawo omwana waffe muna wano ng'ate ayaaya nga talina na ssente omuki ebeeri amututte ewa Ricky amutegeeyo amuleke namulekera kalenge mugule amaaso n'amugamba watekafundeka wa Ricky nze nzirayo gye twavudde tulina okusooka ne tulwanirira muna ono nakanka kali bulungi anywa amazzi muna tanywa amazzi gomati avalya kiro nyama ku kyoto ng'agamba tebandaba kumbe omwana abandi yamulekawo dda owulidde yamulekawo dda tebabeera na wamu tobeera wamu ekyo kyo nkimanyi balumpadde kati Derrick omwaka ogujja ayagala kugenda eri mu Amerika muna asigale eno kyokka tetumufunyeemu mwana sente zaffe aziridde lwaki munamuleka muwulyogovu ate nga ne sente talina gy'alaga bamikwano muli mutya baddiya nzize wano okuddamu ekibuuzo oba ebigenda byogerwa nti ennaku zino nagwa eddalu nabikandika ekitali kituufu nti era neetaaga essaala z'amaanyi bannange ekyo kituufu munsabire neetaaga essaala z'amaanyi nnyo neetaagira ddala essaala zammwe bamikwano mwongere okunsabira bannange naye nga njagala okusooka obbategeeza nti nze sirina ddalu lyonna lye nalingudde nze nange ndabiraawo nga kitisse butisi naye nga sirina ddalu lye nalingudde bamikwano just ekintu kyambuka bwambusi ku mutwe nange nendabiraawo nga ndi happy kubanga sinywa bitamiiza sirina kintu kyenkozesa kikuba ng'ogyeko kajuisi ka mango ne apple n'amazzi awo mba sivaawo naye nga ze essaala zo bambi munsabire neetagira ddala essaala z'okwongerwako feva essaala za feva essaala z'okwagalwa kyo kintu kyenyinza okusooka okwebaza katonda kwe kwagalwa bannange enjagalwa ne mubakama bange yonna gye nkolera bannange ze sobola kujja wuwo boss ddala n'otoma ndi mukyala mukozi ate njagalwa nnyo bakama bange yonna gye nzize mpitira gye nkola